Oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okuwabulwa nti omukozi ku ebibiro lyamasanyalaze erye Isimba yali takoze bulungi mulimu gwe, kyaddaaki gavumenti ne kampuni eyapatanibwa bakkiriziganyizza omulimu guno gutangizibwe era gumalirizibwe bulungi mu biseera ebitasukka mwaka. Ebibiro lino ery'amasanyalaze oba liyita eddamu y'amasanyalaze erye Kaluma wamu ne Isimba lyalina okumalirizibwa era likwasibwe gavumenti emabegako, kyokka kino ne kitasoboka olwa kampuni ya Atera and Cut gavumenti gye yali epatanye okugyetegererezaako emirimu bwe gikolebwa ku ddaamu eno okukikaatiriza nti omulimu gwali gukoleddwa bubi. Minisita omubeezi ow'ebyamasanyalaze Okasai Sidenius, anything that affects this dam will also affect the dams upstream. And upstream we have Bujagali, we have Kiera, Nalubale, and it will also affect the lake. So we are looking at the total value chain of electricity generation on the River Nile. We have plans to develop other dams downstream. All those are considered in the discussion, and that's why we have a competent team, owners engineer, the contractor, Professor Chigundu, and the chief executive of Uganda Generation Company Limited. All of us are looking at not just this one, but we have a bigger picture. Ategeezezza nga kampuni eyapatanibwa bwe yakkiriza baddemu okwetegereza omulimu guno ate bataanye mu ebyo ebitagenda bulungi nga bagendera ku kuwabulwa okwa kampuni gavumenti gye yali epatanye. Kampuni ya China International Water and Electric Corporation ye yapatanibwa okukola omulimu gw'okuzimba ebibiro ly'amasanyalaze erye Isimba, naye omulimu ne gutagenda bulungi, kyokka minisita agamba ensimbi zaalabise era kye kiseera kampuni eguttaanye. Parliament, military, steel meeting, UETC and the OE, and we try to complete all these defect repair works and complete this work as quick as possible. Thank you. Ssentebe w'akakiiko akazimbi akaddaamu zombiriri Isimba ne Kaluma, Inginiya Badru Kigundu, agamba nti mugumu nti ku luno ebiruubirirwa byakutuukibwako mu kiseera ekyo ekinaba kikkaanyiziddwako era ddaamu bagiggyeko engalo. What we are saying is that once this has happened, either of the people involved in the repair works or in the implementation of this action plan may inform the minister, and this has to be done immediately so as to avoid further paralysis. Omulimu gw'okuttaanya n'okumaliriza ebyo ebyali birakidde mu ddaamu y'e Isimba gwa kumala ekiseera kya mwaka gumu